po jako akawuwo. N'amabanja batubanja twaguzeyo mabanja. Abasubuzi abakolera mu katale kakawadisa mu disitulikiti y'e Mubende beezobye ne poliisi enkulu ey'e Mubende ng'entabwe eva ku biragiro eby'omukulembeze w'eggwanga bye yayisa gye buvuddeko okusobola okwetangira ekirwadde kya COVID-19 ekiva ku kawuka ka coronavirus naddala ku kikolwa eky'okugala obutale bwonna mu ggwanga. Ne bateekawo fensi nga tusimbako omwomu ng'omaze okunaaba mu ngalo n'ogenda n'ogula ekintu kyoyagala n'ovaayo okwewala abantu okukuŋŋaana awamu. Kyendaba ekyo ekiteeso kyange. Nkirizibwa nga tembeya ku mmotoka yange nga ntunda ngena nguza ku mmotoka yange. Nga bakasitoma ne bajja bangi bajja batini nga bameka nga mukaaga banajja 20 ogenda kubakolera tebajja lwensonga ntambuza ku kkubo singa kabadde katale nga wamu basobola okujja kubanga embeera tubadde emmere tukisuubudde bino ebintu bifa. Bano bagamba nti kati tebalina wakuddukira kubanga abasinga bali mu mabanja ne looni era nga bagamba nti kino kye kibawaliriza okutundira ku makubo ku highway Mubende naddala ku ludda e Kampala era wano we basinzidde n'abasaba gavumenti okubatunulamu mu nsonga eno. Ennaku 3 yagabye tubadde tusaba buli muntu bw'akimanya abasinga tukolera ku loonizi. Tulina loonizi ow'emmere embisi agenda mu looni, fe abakola emirimu emirala looni, abapikipiki looni, asitopinge loonizi ezo emyezi gyagamba okujja kiyinza ogenda mu mwaka. Olwala kubanga ndi wano nabadde nalese ebintu byange mu katale wale nakabituusayo bwenti ne baŋŋamba nti no tebakkiriza kundeyo mu katale. Olwala nasobola okulaba nti nno emali yange nga sinzagiza lumonde afa nsobola okuyiyayo okulaba nti nga ntunda lumonde nagwewo nzirayo kubanga nange ddyo nti obulwadde. Wabula poliisi ekoze butaweera okusobola okukakanya abasuubuzi bano ng'eno ebadde ekulembeddwamu omuduumizi waayo ahimbisibwa Julius era n'abategeezezza nti tebasobola kuwakanya biragiro by'omukulembeze w'eggwanga byavaayo n'alambika ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. Nga tusinziira ku mukulembeze waffe pulezidenti w'eggwanga emitendera yatuwabudde okusa mu nkola tugitwale nga kintu kikulu kubanga yesobola okutuyamba okuziiza akawuka kano okutuuka wano kubanga Uganda tubadde kyakulabirako tuze tubikola. Ebola bwe yabalukawo abantu baafa Congo, Sudani, West Africa naye pulezidenti waffe bwe yaba ebyokugoberera Ebola wano twasobola okugiziiza. Mu ngeri y'emu bano abasabye okukuuma obuyonjo naddala mu biseera bino eby'ekirwadde ekya COVID-19 ekyeriisa enkuuli mu mawanga amalala. Tugamba bano nga restaurant abantu we baliira wadde obulwadde we buli abantu balina okulya, wadde obulwadde we buli abantu balina okutambula. So bemmenye nga stage za bodaboda, taxi park, amahoteri, restaurants zirina okubaako abantu we banaabira mu ngalo. Ekyo yatukatiriza nnyo. Tumusiime Richard yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Temukoba kunaaba kubanga okunaaba lyekubo limu lyetusobola okwewalamu obulwadde buno. So buli kawoteri, stage za bodaboda, paaka z'emmotoka buli wamu tugenda kutuukawo nga tulaba oba balina ebyo minisitule y'ebyobulamu byayogedde tebalina okuba nabyo. Amabbaala galina kukoma ssaawa mmeka okubeeramu n'abantu ye mulina kubeeramu bantu bameka?